mukadde waffe Father, abakulu mwenna abali wano mu biti eby'enjawulo, bannange nsanyuse nnyo okubalaba. Katonda waffe mulungi ekiseera kyonna, Mukama mulungi era nga z'embeera ze. Ayimiridde mu maaso gammwe nze Dr. Rosemary. Ayimiridde mu maaso gammwe nze Dr. Rosemary Nansubuga Seninde Ssabakunzi w'NRM. Nali mubaka e Wakiso era nsanyuse nnyo okulaba bannange ab'e Wakiso mwenna abali wano n'abavudde e Kampala, abavudde mu bitundu eby'enjawulo. Katonda waffe yeebazibwa abaliise. Njagala okwebaza ennyo Maama Phina munnange muganda wange Namutebi asobodde okutukuŋŋaanya okujja okuwa maama ekitiibwa, okumusabira n'okwongera okukoola Mukama amutuumulize mirembe. Baseba ne bannyabo, nange kuno sijja gamba nti ndi mupya nnyo. Kusse muto nange taata wange agalamidde awo e Najjooki. Kale nno eno yonna bitundu byaffe. Njagala nnyo okwebaza Katonda eyawa maama Nabulime Joanita obulamu, n'akola byonna bye yakola ku nsi era n'aba nga yasobola otuzaalira abaana be tulabyeko omuli ne muganda waffe Namutebi. Kyokka ekinsanyusizza nti nange muwala wange, omu ku bawala bange ye Joanita Nabulime. Kati kitegeeza nange ndi maamawo ate nga oli muganda wange. Baseba ne bannyabo, ekisinga obukulu mu byonna okuwa bakadde baffe ekitiibwa kigambo kikulu nnyo. Nankubadde maama yawummula naye olaba nga Namutebi asobodde okuwa maama w'ekitiibwa. N'olwekyo twagala nnyo okumwebaza. Kaakati naawo ffe abakyali abalamu nga bamaama baffe bakyali balamu, bataata baffe nga bakyali balamu, Mukama atuwe ekisa bazadde baffe tubaagale ate nga bakyali balamu. Tubalabirire, tubakwatireko, tubasanyuse nti n'olunaku bwe babanga Mukama abayise nga ddala kyobakoledde nga bakyali balamu nga ddala kyekiikyo. Njagala okubeebaza mwenna abasobodde okujja okubeerawo okuwa olunaku luno ekitiibwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala Mukama akibabalire. Maama Phina, okusookera ddala njagala kukwebaza. Naye nina ka vidiyo kendaba olunaku olwajjo. Mukyalo omu ndowooza wa myaka nga 7 yabadde ali ku TikTok okwo ng'anoonya mwami wa kumuwasa, ng'asaba abantu bamuyambe afune omwami. Naye nagenza okuwulira ng'akoowoola bannange mwenna abasobola okunyamba okunfunira omwami, Maama Phina gy'oli nyamba kwegamba nina eyo yensi mwe tutambulira bwefaanana. Naye Maama Phina njagala kutegeeza olina ebintu bingi by'okoze mu ggwanga, y'ensonga lwaki n'abafaanananga bwe batyo nabo bajuliza erinnya lyo. Oyambye abantu bangi, okoze emirimu mingi, oyambye amakanisa, ozimbye amakereziya, emizikiti ogizimbye. Twagala nnyo okwebaza. Era nze bwe mbadde nzija wano naye bwe nategedde tugenda kusabira maama, nagambye akagambo kange kano tekajja kukumbiira kaawo. Maama Phina, Omukama byonna byakukozesezza kubanga Mukama akwagala. Mukama atutambuza ennyendo era buli omu kufa ali wano abadde ayogera gye nvuddewe neŋŋamba nti ego si maanyi ge naye ekisa kya Katonda kye kimutambuza okutuuka awo. Nga naffe ffenna abatudde wano abaagalwa, oyo Katonda oyo atutambuza n'atuwa obulamu. Bw'ogenda emulago lw'otegeera nti ddala Mukama wa buyinza, ng'olaba nti abantu ne oxygen bagula mugule, naye nga ggwe osana bwereere omukka gossa togusasulidde. Kaakati Katonda oyo bakwano bange nsaba tumunywese era tumwesige. Era Maama Phina mmanyi olunaku lugenda kukya Maama Phina atuyite ng'alabye Mukama, ng'akkiriza Mukama okuba omulokozi we. Era Maama Phina nze nkulayirira yessaala gye nkusabira era nja kusigala nga nkusabira. Njagala olunaku olulala lw'olituyita kugamba nanzija mu bisozi ye Katonda
bwenzikiriza kubanga nze nange ndi mukyala nakkiriza Mukama okubeera omulokozi wange era nkirabyemu omukisa kubanga nze njagala okubabuulira bannange ab'emikwano kano kagabaneko nammwe ensi mwe tutambulira erina ebisoomozo eyina ebitukuba buli omu ku ggwe ali wano oyina ebikukuba naye bw'oba ne Katonda munnange tebikukuba oyitawo buyisi n'otambula nogaa Mukama ebyo weetikke taata kubanga ye gwabisobola entalo zinnwanire n'alwana entalo nga gw'olyawo otudde olinga omumbejja n'olwekyo basaba ne bannyabo oyo Katonda gwe mbazigira gwe nsaba tunyweze ye yekka asobola otumalira byonna. Maama Phina njagala ebirungi ebyo by'okoledde abantu ebirungi by'okoze omutima gw'olaze era gwe gw'omutima gwe twagala n'ekiseera bwe kiribanga kituze kubanga ffenna munakkiriziganya nange abaagalwa muno mu nsi ffenna tuli bagenyi eno ensi gye tulimu eringa kisaawe kya nnyonyi nti tuyitamu ne tutambula destination yo bw'etuuka kyeweetaaga kimu kyokka passport ennamu erimu visa entuufu ekutuusa gy'olaga kyekyokka kaakati passport eyo bw'oba nayo ennyonyi bakugamba yiyo linnya ng'essaawa yayo etuuse kaakati nabino ebyobulamu bwe biti bwe biri naye bw'otuba nga tessaawa yaffe etuuse bakwano bange ogenze na passport ki erimu visa ki ekutuusa gy'olaga kati nze njagala nnyo Maama Phina njaguze obulamu bwo mu birungi ebingi by'okoze ne Mukama ng'asobola okukwaniriza oli matambuta kubanga bisoboka bambi ate Maama Phina oyagala nnyo Katonda ekyo nkimanyi kati kyosigaliza kimu kumwatula kubanga bwe tuba nga tuzze wano okusabira Maama Phina takoze kintu kirala kyonna ayisa abeekereziya bajje bawe Maama ekitiibwa bajje basabire Maama Phina ekyo nkikwebaliza era nze kyekyankaliriza ne ŋŋamba nti nina okubeerayo ng'omujulizi okumanya Maama Phina olugendo alutandiseeko obugalo obwo mubumukubire nnyo Mukama kale nno bambi njagala nnyo okwebaza omutima ogwosigala nagwo ogw'okuyamba abantu kubanga Mukama kyatwagaliza Mukama atwagaliza bw'oba olina obulungi obugabanyeeko otya n'abalala basobole okwongera okutegeera n'okuwa Katonda ekitiibwa kubanga omuntu ajja gy'oli akusaba omukwatizeeko buli lw'omuyamba addayo n'agamba Mukama weebale n'agulumiza ekitiibwa kya Mukama. N'olwekyo mukwano gwange Maama Phina nze ndi mweteefuteefu ngenda kubeerera ku maviivi Maama Phina nkulayirira manyi olunaku lugenda kukya kale nno Mukama akutuweere nnyo omukisa era yongera okugaziya ensawo yo oyongera okukwata kwabo abeetaaga nsookera ddala okubakubiriza abazadde mwenna abali wano bakyala bannange mbalayirira ensi mwe tutambulira eyonoonese nnyo nze ndi mukyala musomesa atubuulidde ye yafuna mukisa mubi nti maama yagenda bugenzi naye abaana abalala bamaama weetuli naye obudde bw'abaana tuyina butono kubanga tunoonya ensimbi ne twesanga ng'obudde obubuulirira ku baana obudde obusabira abaana mazima ng'obudde butono bakyala bannange mbeegayiridde tusabire abaana tubawonge eri Mukama abaana Mukama batuteereko olukomera abataasa ebitaliiyo omwana wo najjenga bwabulenzi awumudde amatu n'oyaniriza omwana oyo atandika olugendo olukyamu omwana wo w'obuwala najjanga ayambadde bwereere nga gwoyaniriza atandika olugendo olukyamu bakyala bannange abaana tubakaabire mu maaso ga Mukama abatuweera ekisa teri muzadde atayagala kulaba mwana we ng'avuddemu bulungi ng'akuweesa ekitiibwa ng'akuleetedde omwami ow'obuvunaanyizibwa ng'akuleetedde omukyalo ow'obuvunaanyizibwa Mukama atuwa ekisa mu ekyo ne bwe munaanyoonya fiizi muweerere abaana naye ng'abaana tebayina nsa kitegeeza n'eggwanga terijja kubaamu nsa Maama Phina
abadde atubuulira wano atugambye nti maama we yamukozesanga emirimu asobole okubeera n'obuvunaanyizibwa yensonga lwaki alikyali leero. N'olwekyo mbeegayirira naffe tuyigirize abaana obuvunaanyizibwa butandikira ku kintu kitono, kuyigiriza mwana kubaako kyakola awaka, omwana n'akula ng'amanya emirimu, omwana n'akula nga wabuvunaanyizibwa, kubanga amaka ly'essomero erisooka eriteekateeka abaana baffe. Saagala kulandagga nnyo kubanga omukolo guno sigubadde gwa speeches, naye munzikirize mbasiibuze kino nga mbeebaza bakwano bange bannayuganda bannange abali wano, mwebale okumaliriza okulonda kubanga kirabika okulonda tulinga abakuwunzika kaakano. Mwebale okulonda, mukulika okulonda kubanga sifunanga mukisa nga guno, ngufuna mu bitundu ebirala naye wane Ssemutona lisigufunanga. Baneekamba kulise mwebale kulonda, ate ne mulonda bulungi, mwebale kulonda bulungi. Abakubye engalo muzikubire ddala kubanga kyekyo Mukama yalonda abakulembeze. N'olwekyo olw'okuba nti Mukama yatulondera abakulembeze, mbadde nsaba abakulembeze tubawe ekitiibwa. Nze Rose bwe nali omubaka w'ewakiso, bwe saasobola kufuna mukisa kuddayo mu 2021, natendereza ekitiibwa kya Mukama ne mugamba Mukama omukisa wagumpa, nempeereza abantu ne bategeera ki kye nsobola okukola. Naye obanga togumpadde ku luno, oyo alondeddwa Mukama muwe omukisa naye atuukiriza obuvunaanyizibwa eri abantu, kubanga aba alondeddwa Mukama. Tuwe abakulembeze ekitiibwa, tulekerawo okuvuma abakulembeze kubanga ne Bayibuli ekyogerako. Bw'otowa abakulembeze ekitiibwa, Bayibuli ekyogerako. Bakwano bange beegayirira Pulezidenti Museveni tumuwe ekitiibwa kye, bakulembera nabo tubawe ekitiibwa kyabwe, ne chairman Owero Siwanu bwe mwadde obukulembeze naye tumuwe ekitiibwa kye, asobole okutukolera emirimu egyo Mukama gy'amutumye okukola. Programs zonna eza gavumenti tujja kufuba nnyo ku mulundi guno, kisanja si kyakwebaka. Tugenda kukola ekisoboka okulaba nga tukwasiza ku bantu baffe, nga tugoberera programu za gavumenti, buli omu asobole ozifunamu kubanga lino eggwanga tulina okulinyumirwa. Kale nno kankomaawo, naye nga bannange nsanyuse nnyo okubalaba. Nsanyukidde ddala, nsaba Mukama abampeera omukisa ogutalina buyeneke. Nsaba Mukama abaana baffe abatukuumire, abatuweera omukisa. Nsaba emirimu gy'emikono gyaffe Mukama naye ekitiibwa gy'owadde nga tusabira maama Nabulime Joanita, Mukama mutuweere ekiwumula ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire, atebenkere emirembe. Amiina. Mukama abeere nammwe. First and foremost, I would like to thank Sylvia Namtebi, known as Mama Phina, for organizing this kind of memorial service for her late mother, Joanita Nabulime. Of course, it's a good sign for all of us to always pray for the deceased so that God can bless their souls. However, it's been a nice moment for me as a leader and a woman who knows God to call upon Mama Phina. She has been a very big contributor to the development of our country. She has always contributed to those in need. She has done quite a lot. She does a lot of work and a lot of contributions. I've called upon her to see and to also understand that it is God who helps her to do whatever she does. She has given us her journey from her childhood when she lost her mother at the age of 5 years. So I have called upon her to accept Jesus as her Savior. Because we shall not only talk to the saved, we shall not talk to only those who know God. I know she's a person who knows God, but I think what she's left with is to really announce that she has accepted Jesus as her Savior. But in addition, I have also called upon all our fellow leaders to be good examples in whatever we do. We have just concluded elections, so I'm calling upon all leaders to be exemplary, because when God gives you an opportunity to lead, it means it is Him who can also guide you. But do you accept that guidance as a leader? We know this term is a term of no sleep, it's a term of no corruption. So what is our contribution as leaders to ensure that we add a brick to the development of our country, particularly this term where President Museveni is going to lead us for another 5 years? So
So I call upon all our leaders, more so the NRM, those who have won during the just concluded elections, to be the leaders that everyone will be proud of. In addition, I call upon our dear parents. Mama Phina has been giving us a story how her mother made her what she is today. She helped her, she guided her. I'm calling upon all parents. We must not forget that when we get an opportunity of having children, we must not forget that just looking for school fees is not enough. We need to help nurture our children, guide them in the how to be disciplined, guide them to be responsible people. We need to appreciate and understand that our homes are our first schools, are the first schools of our children. So if we don't use the opportunity of the home, especially the mothers, we need to remember that we are the first teachers of our children. We need to help and guide our children, because if the country has got bad people, that will be a bad country. We know very well that the children that we nurture are those that are going to lead this country tomorrow. So what kind of leaders are we going to have tomorrow if we have not been able to prepare our children for that task, to be the people that everyone will be proud of? So I call upon parents to remember we need to start from home to teach our children to be responsible and to be the people that one will be proud of as a parent. Finally, I also call upon our young people. Everybody. It doesn't mean that the leader that is there, you must have supported that leader. There are some people that have not supported the leaders that have won, and there are those who have supported. But it is important that we respect our leaders, because even the Bible talks about it. It's not wise to keep abusing our leaders. We need to respect every leader that God has chosen, because every leader is chosen by God, according to us, the believers. So there is no reason why we disrespect our leaders. It is important that we respect the people that we have chosen, the people that God has blessed to lead us, so that they lead us well, they do their part, and when they don't perform, there is always another time to choose others.